Kisoboka Country Musicians Association Uganda. Omwana buddo wamwe kensonze kulinda vumbi nsanye mumpe n'ebirabo eno gwanga mujje lwenyikuba teba yakufiirwa wabula egasa ggwanga kati amatungo n'omutima bimpe nkuwa eddagala lyange n'ekikulo mukyala wo okujjulira emmere nga sakusowaani kyombulwako bwenkiyita naye olujjuliro olukulu lubeera lwaliro nga mutudde engeri eŋŋanda maama w'ettooke n'alibega asimbye oluko n'aswankula abo n'abalaba nze siriimu nnabyabufuzi era si byabufuzi byendikote mu nnumba naye goye nsaba ndisale kukyakadongo kamu kujakonde gyagenda saagala kumbuuza ansa ketwafunye omutaasa yino leeka n'enjikuwa koze nga tulina vijina koma weekuyita yangu wate weenyooma njakwogera nga simba n'olukono tugituma ebiteesaga katonda n'ebiisa n'enkola yaabwe yannyumira emyaka enena taawo ne beeyubula kuba pulezidenti bwa Komawu Ssebatayo yalondebwa mukabya n'amyuka kibijjigiriwa abangi kubwa General Secretary Ssebbale n'amyuka Nawolovu Buyondo Eddie kubwa sipiika ate Jackie Kizito ye mwanika w'ensimbi Seremba Fred ku by'empisa omuyimbi Celesite Kasule n'amyuka kulw'abakadde b'ekkanisa taata wagita Matiya Luyime ekyo n'akibaka ogw'abakukamingi abanyugunya jebbi byekwaso mu ngeri eyo n'amyuka kaziwe kapoki w'eng'eneku byala awa kalulu n'akakuba omuteesiteesi wa Komawu Lubwama Moses Kibuuka n'amyuka mubiru smart technology ne situdiyo yaffe smart eri Katale nabitakandagire ku lw'abakyala yabakiikirira Ssanyu waffe n'amyuka ate ofiisi y'amasiga gonna patroni walukaga n'agafuna meeya ng'era ebirooto bya Komawu kugatta bayimbi abato n'abakulu wakati mu kusomesa eggwanga atuyita mu nnimi zaffe ez'obuzaaliranwa ab'embalala ne Potido aluwambaale mwangu weno kyetinze ebuvanjuba eri n'ebugwanjuba Komawu weebayise ku kkono ne ku ddyo kati gavumenti kyengisaba mu kutuusa obubaka eno muffe yiteemu abo tubeesiganye twabalonze be bajja okutujuna teri kuwannaanya